badde nkugamba feminist yani ba feminist ye bakyala abatambuza nnyo ensonga abasoosowaza ensonga nti z'abakyala okubaawamu kulwanirira eddembe lyabwe naye ebiseera ebisinga ba feminist bano tie ogenda obbalaba advocacy yaabwe today feminism kitegeeza kintu kirala kati awo abantu abasinga babranding ebintu mu mannya amapya noba nga toyina ngeri ki gy'osobola kukola ki kulyekwata kwogera bulungi wootuuka ku bisiyaga babituuma erinnya ne likubula mu simanyi LGBT bw'ogatta ekintu LGBT ogenda okulaba nga bebamu beba human right defender bebano ba feminist kubanga LGBT ebigatta wamu ekigambo kyali simple lwaki bakiteekako ebigambo bingi ffe kyokugamba nti kima ne bawa ero BGT naye buli nyukuta erina ekigendererwa buli nyukuta erina ekigendererwa kakati feminism movement zino bw'otunuulira abakazi abazirimu akulema ekisooka kalakita esooka tebafumbirwa bw'aba yafumbirwa aba yavaayo bw'aba teyavaayo abeera nga bafeminist mubamanyi bulungi bannange abantu abeeyingiza mu nsonga nti za human rights tetugambye nti human rights mubi naye feminism balina entijja gye batijja era nga we mubalaba naye ng'ogenda okumaliriza ng'ali yekka ng'ali sad ng'ali lonely kubanga by the time wovaamu olwo olujanjajanja ng'oli 45 embugubugu nga ziyiise nga tekyali akwagala kuba naye tugitereezeemu once more time keep it tight internet entawaanya bagitidde live eno bagitidde obategedde bazibu nnyo be bali mu byafida ekitongole ekatufuula ng'ekyabakazi nti ddembe ly'abakazi omukazi omuyisizza bubi naye tebalwanirira ku musajja waayisibwa bubi bo balwanirira eddembe ly'abakazi naye bw'otunuulira eddembe lino banaatera gamba mukazi kufuka mu ccupa anti buli kimu mwenkana kati olw'okwagala ennyo omwenkanonkana amaliriza ali yekka twogera kwani olwo Sindi ayingira atya mu message gye mwalabye nga mmaze okunnyonnyola feminist olutalo Sindi lwe yasiikudde lwabadde lugenda direct wani lwaki olowooza mu bantu bonna message ya Sindi olwatuuse kampu ya Shiba neetiirawo ne Shiba yekka si yali singo Spice naye ali singo yes bantu Kawenato nga ali singo Pia Pound ali singo lwaki only the Shibaholics be batandikiddewo okuyomba nti era Sindi agambye ani Shiba in reality yabadde era agamba ani Shiba why bw'otunula ku message Shiba gye yabadde awa abawala ku Women's Day bw'oddayo n'olaba Sindi diwe yapostinze n'olaba ne Shiba diwe yakoze statement osobola otegeera nti Shiba made a statement first we are meeting abawala simanyi oba yali luddawa yalinawo obuwalawala nga 6 ne yeesuddiyamu n'oluzungu omanyi abantu abayizo aliwo abantu abaagala ennyo oluzungu ne weebuuza senga ate baasoma kalifu abataba baasoma ennyatete tululiiko yes bawa speech mu luzungu n'olowooza baprofesa buli kyayogera bayagala kwogera mu luzungu bwa mukwano gwate ya droppinga mu pisi toyinza kumanya nnyo luzungu kwenkanya ffe biyambo yogera Luganda sitegera lwaki abantu abali mu bya music industry mwagala nnyo luzungu ate nga mwalusoma ekitono n'abayimbi ne waba tamanyi luzungu ne bamuwa you see
it's for all. Why please mutulumya amatu Teresa dala yes mutatina kakati Shiba agenda akola statement ne statement bw'ogira bajjakola ebintu bya empowering abawala okukola bikulaga nti omuwala abe yekkeeka akozese dirido oba cukamba ayubuke wansi mpaka waggwako ennyama agweko n'obwagazi abeere lonely sad nga Cindy we yayogedde. Cindy must have watched Shiba's statements very well kuba nange nazirabye alagamba bawala focus on money, focus on this nga temuli kintu kyonna kiraga nti bano omwagalwa ko Cindy nga president sijja kweteekera kamanyi kakwasa embwa kakwasa omuntu mu mannyo g'embwa n'agireeta statement oyimiridde wa kaliko nabagambye time etuuse abantu okulaga sayidi gye bayimiriddeko timu Cindy yalaze dda ku sayidi kwali yagambye togeza ne weeteeka mu feminist movement naddala nga tonnafuna mwagalwa ojja genda mu movement naye nga ye eri kuluutinga abantu golooze ng'oli ku simanyi tulwanirira ng'olwedde bakuli kuluutinze owedde. This is Cindy's message. Clear. Has nothing to do with lesbians. Yes, you can be a lesbian if you want. Na yeye yogedde categorically movement. Kubanga yagenze okulaba nga waliwo bali ku recruiting agent. Waliwo bani? Recruiting agent. Twagenze okwebaka akaguli 3-0 naye mama. Ng'obusungu obuli mu comment jalla jalaalu bwabadde bw'amaanyi nnyo naye nga ttiimu erwana tebannagimeshoningako wantu wonna naye nga basunguwavu era ogamba gundi kuva ddo tulina ne tugamba bano abeetaddewo nga tewali yabayise kiki omanyi twaka an example like this bwe bakuba bomu bateralisti bano bateralisti basooka ne balinda ne balaba kapera avaayo ne yeewaana bali sababu we baba be bakubye bomu basooka oba ne balindamu bagenda olaba nga kapera avaayo simanyi owa Muslim Brotherhood nga yeewaana abaga ono atukoleramu kati statement ya Cindy has not been directed to any person, was a general statement. Lwaki olowooza nti gurupu emu ey'omuyimbi yeba yejjeeyo dda nti bagamba ffe? Olowooza Cindy yatuyambye oba yasiikudde mazzi? Ate oyinza osiikuula omugga n'abalala amazzi ne baba nga tebakyanywa, oba oyinza okuba nga watutaasizza ekinyonyi ekisiikuula amazzi. Oyimiriddewa? Wategeddemu ki? Feminist wamutegedde? Do you have a feminist in your family? Ate feminist kyangu okkireiminga abantu abamu naddala kasita bafuuka sad lonely nga beerimbika mu bwa feminist. Weegendereze nnyo feminist. Oyinza omugoberera nkuwadde example. Europe yali yatabukanga buli wogamba ku muwala who rule the world, girls who rule the world, nga Beyonce atwonoonedde amaka. Jay-Z n'amugema baba lubuto ali akyebuzaabuza ba Jay-Z n'ayenda. Lusista lwa Jay-Z ne lujja ne lwekubyakubya lwa Beyonce. Beyonce n'ategeera nno munnange ebyokwegulumiza era nabo baba beegulumiza. Okakananga omwana wa kubiri nga takkiriza nti Jay-Z n'okwenda yayendawo n'akolawo kaluba bakayita Lemonade nga yeekonsolinga n'awummula oyo ne tumuwona ne zireeta Rihanna
era n'obawulira bagenda bad girl Riri bawandikira Rihanna ku birthday ng'ate tabaddamu ate ne bagamba tinze siri nsowera ng'ate owandikidde Rihanna birthday shout out n'atakuddamu muyimbi muno n'omuleka wano ne bapaala teyasimanya alina owandi mbalaba feminism bakubye Rihanna embuto ezasaapu kati nakati ali lubuto yawummudde kati tulinayo omuyayo gwa Cardi yes solo amala n'awummula naye kati feminism movement za wano zegendereze zirabika recruiting agencies Iculi ani yakutte omwana simanyi yakutte mwana omanye ebyaleepu bizibu emboozi y'omwana wadde ekwasa ekisa ate nze Iculi ng'amanyi owulira siyinza gikkiriza oyo omwana omuto ebigambo byayogera mu setting kimu bibiri mbw ate nantwala ewaka naye tebannamukwata omukwatira ki kituufu baka bamutuusaako obulisamanyi naye woowulira emboozi n'amubuuza eri coordinated kati mu intelligence toyinza kujjako mwana interview toli wagundi oyo ani yali amubuuza eyali abuuza omwana alina okuba nga yali amubuulidde n'ebyokwogera so siwagira nti bakwate abaana abato naye kizibu okubeesinga ku eyo evidence yes nkugambye bafeminist basuze banyiifu era simanyi sindi atwogeredde waliwo ekintu abantu kye babuildinga mmwe kye mutategeera kigenderere bwoti bw'oyogera ku bisiyaga ojja laba abantu bangi abajja ne bagamba ebisiyaga is diversion ebisiyaga si ebituganya okuba obulungi kati abo bonna ba apologists omanya ebintu ebi bibiri atya omulimu oba atya obutayita ku airport kati awo tebola bwe twagala nti tusengejje tugambe nti yes or no oyinza olaba abantu we badduka teri anti woyogera ku mulimu nga gukufudde bano basimanyi nkyesinga kaali abakanale mugume bafalide nakazibu esimanya mukyesinga kaali tosobola kubyogerako tojja yita ku airport tojja genda mu America mu conference tojja funa bwa minister naye kati nze Iculi njagala bwa minister newetuuka ebweru ne banga ati simanyi wanyiziza bagenda ye Uganda nga nzira ye Uganda nze ogendako ebweru mbeera just siina bweru gye nyinza kgenda ne bagamba mbu simanyi wano tukuganyewo nensanyalala solo nga zitonganye kudda Uganda yes kati tosobola bali bagezi tewali tajja abyogereka atya wano oyogere ku bisiyaga wano ofuna omulimu mu oyino ng'ogujjawa oyingire mu parliament wano eryo etteeka terijja kuyita ozanya n'ebisiyaga olaba kugambye Kabaka Mulamba Mwanga yali abirya Mwanga was a Messias. Everyone who has read books knows kati abaganda bagenda gambira isima oyogedde wiki mwe obaze kugonze nagano somo tegerete Mwanga yabiriko kizibu. The feminist movement zegendereze mukyala besigezo za kulembera omulaba byanyima basimanyi kimulavu bulaka bakayima kutambula ng'ensowera zigoberera kayima yali wano ku Serena ng'ensowera zimuvaako emabega zinewunye ne Falide gejjatula ne kayima yali awo ku Serena ng'ensowera zimugoberera buli wadda nti naye simanyi bamulese ku TV bayina amaanyi Falida yamanyi kye yaliko nkubuulira amazima
naye tusobola beewale batye nnyo era Sindi ebyo bye yayogedde ayinza obutaddamu laba ku show yonna bo bagezi bakujja mu sisitimu gwagiwakanya bakujjamu bujja bekakakaka n'ogenda naye nga lwaki Sindi yayogedde yamaze kulaba nti Uganda waliwo abantu abalya ssente za promotion waliwo abali eza recruiting promotion agency gomala gabeerawo kuba kati bazudde nti ensi nnyangu otya okola kaloti abantu babeerawo bagamba Iculiholics Iculi nation ne bawera nga babirivinga mugwe nga kyobagamba kyebakola kakati bo bali bakuterawo embeera n'okola n'oba ng'olina group naye ng'olugigamba nti tuli ba feminist tuli bagundi feminism olina okuba ne open mind ng'omukazi okkiriza nti omukazi asobola okwebaka ne mukazi munne omuntu asobola okwagala ekisolo omuntu asobola olina okuba open kyebayita feminism. Yes, the advocacy for human rights zezo zonna human rights zatude zezo tebasigama nti bawakubye bajje wa atoli balaba ba feminist bajja okanga ogambe nti njagala kunkyusa banzijeko penis bampe vagina awo bajja nti kituufu. Yes, mama wabana abawala mu America bemulaba Kardashian tata waabwe yafuuka mama waabwe ezo zebayita human right era kati abo ba feminist dembe lye muleka akole kyayagala kasita omuwulire oyo ng'omanya oli ku feminist. Kati ye Sindi yagambye omusajja waabe bazimba busiisira okuzaala kulingo naye president ng'ozadde mangu bakatubaka ekitegeeza wali omwana okuyo twakuwa omuyimbi gye twagamba mufiirako omwana okuyafe n'okuyo okuya ataweza president waawuma omwana inenge jawubyemu president waffe mwaka gumu abaana kati atali lubuto omukazi alikola dde emirimu omusajja twaleete okuyayina ebbugomu mu kiwato jalla jalalu Basindi namujja kati tali lwakubiri wangi abayimbi bano bituwagira Elijah Kitaka wa Songs Avenue kayimba maanyi akayimba maanyi nebuli gwenka wangamba ate kati yazenga mu Nigeria ama Elijah maanyi Baraka maanyi yes Katale andikando maanyi Karo Nantongo maanyi Ruthi Ngendo maanyi Pretty Sophie maanyi Pretty Sophie abatumidde nnyo yali ku ssomero yes mubeera we ya be waiting ajja Rema K maanyi Vivian Tendo niki Vivian Tendo maanyi Kapilipiti wange ambassador wa Geta ali ku ssomero Kapeke wankubiddeko nange ngenda kunoonyako Ricky maanyi nno ddala ayina akayimba akalungi ka Cinderella ne Unknown kakabi nnyo Landlord Chakala congratulations wafunye award congratulations Chakala Landlord oba wagifunidde San Francisco oba Miami naye Landlord award wagifunidde ku botiki
nine we nalabye oyimiridde n'omukazi omweru gaakuwa mwe babiri gwe naye omukolo gwaba Landlord omanyi nkwagala nnyo naye kati I am confused ndaba ng'otuuse America next thing ositudde ekintuntu next thing congratulations ebifaananyi biringa bisatu I want to congratulate you mu mutima kubanga onnyumira nnyo akasinga okunyumira ekaliko wagoba kyaliwo mpaka mu 1980 manya mu after 8 years noyo wobuviri oyo ansanyusa naye njagala kumanya mukulu award eno best African content creator wagiwangulidde mu lukuubo where is the event wawangulidde baani togende San Francisco n'ogula ekintu kyo kubanga obwedda I'm congratulating you wallahi but I'm still wondering kubanga ebifaananyi byonna byendaba onyumye yes otudde wali wabbali ogisitudde wagiwangudde mukiro wagiwangudde mukama wagiwangudde otya Chakala Landlord njokukuba ejjinja mwana gwe kubanga obwedda Miki yankubira nga teyeetegeera emugaa Miki kiki nangaedda teri awadi zibayiza muyitamu nga tebayise wa bulutiki nemugaa si buli tayimu nti yegwe si yegwe alina okuba ku buli kimu natte eno nakebera nandaga olaba siraba ku kategole nemugaa sibiriiko gowangulaga netubinoonyereza sebase Miki ng'atanga kunkubira kirongo ngamba gwalabyeko awantu wonna nga mugamba naye Miki ng'otulo tunnuma nangamba nkubuulira isima omanyidde kamuzeeyo ebintu obitegeera naye lwefudde omusiru nengamba ze ebintu ebyatikitooka sibitegeera Miki nangamba seba okuvootinga nako kuli kwetaaga kikonzi kati wenkedde nangamba omulaba we yeewadde awaadi bwe batyo we baagala ovuganya nenga Miki bajja lowooza okolima nangamba Iculi sikolima ndabwa miliyoni 7 awaadi ki ne batamanya muntu alina blue tick green tick ne bayita atayina nintegeera ensonga nangamba Chakala yeegulidde awaadi kati Iculi nyingira mu bintu wallahi byesimanyi nze buli lunaku simanyi tebaba Miki basiba balabanze kati olutalo lwanteeka mulunkwatiraako wa siri tikitooka nnyo batikitooka mbaagala naye simanyi awaadi zaabwe Miki lwakitondeka mwewala ne byammwe nze sinze agamba mbu bagenda bamwogerera nti yava mu kulya enkoko n'abayingirira agamba zinaleeta kyange era sizannya nzekka mpa abavubuka emirimu weesomere muumuli naye Chakala Landlord wafunye awaadi yaki tomu wedda ndi bubi tomudi empalana eri ku awaadi teri yategedde awaadi mwana ngeri gye yagifunye tomudi yeewuunya ono ow'amaaso ameeru ow'akataaya adduka yeewuunya bonna beewuunya ekintu eki engeri gye yatuuse mu awaadi n'agiwangulirawo ekiro ekyo nga tewali mukolo congratulation Chakala nze yamba Landlord congratulation oba Miki anyiige nyiiga gwoyina ofuna buli awaadi twaliza boomuli olugezigezi olupale lw'oluwuzi simanyi yip tewali tebamuyise mu America awangula zaku Tiger Woods kati kakikulume
yenda ko oli wangula wadi mu America bantu balimanya naye tutambuze empalana tekigenda kuyamba tokijja kuyamba Mike ekyokwe empalana yo ne Landlord tejja kuyamba ekigenda okuyamba kuyitako mu awadi mu America oba ozeetwalamu oba oziyingiramu it's up to you yip musoke mufuna awadi aleta gannaga ine ebifuba ekireve ebinene balina kali akolukofiiro olukadde temuyina awadi we munagenda mu awadi mu San Francisco tulyogera team Landlord all the way team Chakala kanyirira kambala obugatto kasajja kandabi kaina kasiki nemiki yenna yasiuka obwa ennaku erumye miki kangende ne Landlord nasibo bubiri nasiuka busiusi ne Landlord kaina sikini kakola bu video musuti yip ndeka London Purple Party we are coming in July mubere ready abantu be London movement eno etambulira ddala eyavadda kudaga kati yagejja London Purple Party team nga we twabadde mu Dubai tujja mu London July ejja kuba summertime catch me up there jangu tulikinge up twebyemu ebifaananyi mi fans them muje mu bungi mundage love nga Dubai showed me love up to now nchali overwhelmed so people in London mubere sure be aware just to know Iculi me be there ngenda kubeerayo buli kimu sikyaso ola jikaka Naira Ali how are you doing webale okola video nungi naye temala ebifaananyi weekubya bingi ng'oyambadde bulungi naye nga music wano ku ground tamala yongerayo music dictator Amiru akulimba yes kalitaskalira aliwa nancha zavuga how are you doing Naira Ali oyambala bulungi ne video wankolera nungi muziki is a very good video naye yongerayo ennyimba obe n'ennyimba nga 5 olumu terumala London please stand up for your own Iculi nzija ne woba oli wa byabufuzi you wait for me the answers mbanina Sweden ni coming America guno mwaka gwa kutambula Tina Fierce mu mugambe post ye yagirabye najijjeyo nenjiteeka ku page bwaguuga abantu ejiraba kyokata nebaza yagipostinze 14 hours ng'erina abantu 40 abakagiraba nenjimutera ku page maanyi eyiye egenda mu mmeka neera tebasiima tebasobola kwebaza tino simanyi maanyi ki kati omwana tewali yadde agenda muyamba ng'owandiise ku page yo maze etteeka ku page yange kati omusango gigenda mu maaso musiimengako siimangako nti bannange kaŋŋambe gundi amabaka naasa nkwagala nnyo Simolo weewale okulwanirira abantu Patricia Sewungu naye oba otyo olwanye ne Lumbuye mpaka w'omukutudde g'osinze empalana ku Lumbuye oba yakola ki Mungu yamanyi Naira Ali ayimba bulungi naye music tamala olwo oluyimba olumu ne video ennungi terumala she must push more kuba kati ate abaana ku ground Lydia Jasmine ebifaananyi byonna ebyokutukira ebyamuleetera 1 million follower bamwe mie oyina sho wapromisinga abantu sho 2023
tuli mu mwezi gwa kusatu toyina nnyimba 3 zirunning oba onookola sogwe management yamugaye gwe sooka wejjeko ebifaananyi okonsetulatinge ayina akayimba akapya kalungi naye lidye jazmini oyina oyongeramu energy your energies are so down lidye jazmini omukazi ayo muwala believing oba nti ye Whitney Houston. My fans are original. For me, I don't fake thing. Yes, naye yongeramu ku energy obe ku spice bushiba buyina energy lidye jazmini oyimba bulungi naye toyina energy yaba fan to star fan energy toyina. Otherwise ku bulungi wo wandibadde nga balidye jazmini addicts bamaanyi bali loud naye bali silent ng'obuyimba bwosimanyi kapesa ayina kapesa omuntu ayina mubanja akayimba kayinza omumalako ennaku n'agamba kanerabira manja nedda oyina okukola ennyimba lidye jazmini n'otekawo energy nga woolabika singa abasajja bakuyiridde sente ku nsi eno. Manager Bushington webala okugamba omwana oyo ajja ebifaananyi byaki bya Instagram bibadde bimutwalira obudde yalowooza Instagram. Now it's music our loud and clear. Yes. Naalimb'abantu Jojo Taylor bw'oba n'otuguza ebizigo n'eddagala erisenya eddagala lyo ddungi naye oba onooliguza abantu toba attractinga mu ngeri nkyamu ogambye nti abannayuganda bawunya. You cannot generalize all people. Uganda waliwo sewage waliyo n'abantu kati wategedde otya ki sewage emyala mwotambulira omuneegi wabadde emyala myereere. Nze ndowooza okumaketinga obulungi product oyina ofuna eyo hukute nungi naye teyakoze waliwo winning one losing a battle. Okugamba abantu nti bawunya it's a big word, the very big word, especially ng'oyina brand z'otunda abantu kati kyangu nnyo kulowooza kyengeri gy'otunda deodorants, scrubs, toothpaste wayitiddemu kino to demean Ugandans, let alone sell them your product. How? Ngoina product a marketing strategy slow that you have done nunji. Nayenga welcome to Uganda. Nkulaba jojo kana keyo kazo. Weba lokola jojo tu akola nze nakola ko naye. Pest we wakabinyo ebintu ebyakabinyo azalwanira space n'okutuyigiriza business. Jojo taina muntu gwata brand nze nyini nga abuulirira penge abuulirira bichi okuva lwe yajja nga atunda paani simanyi obusika simanyi obusamula n'alinyisa levo ebizigo bye birungi nnyo ne pest wa Jojo naye mulungi nnyo nze mbaddeko marketing agent ebizigo bye babikolera ddala kwa standard iOS world standard naye eyo statement teyabadde nnungi at all. As a CEO owa brands zino teyabadde nnungi. Oyinza okiraba kitono naye kiyinza tambula ne kiyaffectinga brand yonna. Abantu bagamba wange oyo muleke n'ebizigo bye yagamba abantu bawunya. Don't generalize people. Yes. Nange bannayuganda olowooza lwaki buli ssaawa nsaba abafaani bange mbagamba bandeetere designer perfumes nsiiba nkyogerako kubanga Uganda oyita awantu kazambi n'akuwunyirira olubuto ne lukulumirawo oyita ku musajja nga enkwawa ye yonna kyova olaba wano wonna nze nakakande nzibikirawo perfume za nakakande ziwunya siwulira nze mba mpulira kiwunya wano era munda perfume zange za wano kunziyiza abantu bawunya na myala naye si kyengendo otambula nga njogera ate si kyengendo olowooza nti bonna Bannayuganda
siso akitako platform tibana Uganda bawunya. It's not good. Yes, product za Jojo ziri ku standard. Era za bei Colgate wa Jojo wa mitwalo 10. Yes. Era yateekamu obudde Jojo mukazi mukozi. Atambuddeyo yonna alwana entalo ku Facebook naye teyerabira ku marketinga products ze. Nze yampadde ku magezi emirundi mingi tukoze paka awe twa stoppinga somewhere twa stoppinga mwa okola ate naye nga abadde ku too much nange ndi ku too much naye nga statement eyo mu gyakoze ne Ibra teyabadde any kind of good at all. Yes, bampita Iculi Saturday nenze ntereramu kati Monday nja kuba fresh up. Kati olonja kuba nkola interview nziremu abantu bonna. Tamale Junior olyotya Junior sagenda ku graduation. Omwana nga yawanze muliro. Junior mirundi tamale tukutumiddeko ku Monday ansazo zijja. Naye katusoke tukuleke mu weekend. Congratulations. Sajja ku graduation ni samanya ati ogenda kunyiga bunyizi. Wanyiga. Kyokka nga tewanterekera ku cake. Obadde oli mu plani za kusooka kulinnya nnyonyi ate ne tusooka ne kyongera obusungu. Tebamuyitangako wadde eZanzibar. Wadda wagenda basi nti asale enseero. Ekyo kyo kikyaganye. Oba tata we yagenda ku musawo Muganda gye yamusiba Mungu yamanyi. Omuvubuka omuto tagendangako wadde Nairobi. Tayinza kuba musanyufu Junior. Abajja kukola all analysis to show that we were there wrongly. But we appreciate. Naye omwana oyo ani yamugaana olinnya ku nnyonyi. Teknokula ati omulamba n'abafa ground. That boy is made in Uganda. That boy is made in Uganda. His father traveled this country. He has access and contacts. His whole family is connected. That boy has never gone even to Nairobi. Ekisirani ekiri ku mwana oyo ne tochi emwokya. Yes! That boy ne tochi yake so much. Agejja bugezina yenna n'asanyukirira, but he has never gone even to Mutukula. Idichi yamulinda amukime ku border teyajja yamuweereza kipapula. He never picked Rich from the border. Yet the man was stuck. He told him that I'm coming. He sent the chipapula. Obeya ebyekika byamugano sala border Mungu yamanyi. Nayenga that boy has never gone anywhere. Olugezigezi lw'okusoma nti no tekno. Kati kyobola ebisere bisinga abimala mu ttaka luweero. Simanyi bagoba ku muntu, simanyi kiki ntungamo. Eno mu kibuga tetukyamulaba. Abeera mu byattaka. Bagoba simanyi balaalo. Ebyo tulavolinga. Allahu ya'lam. Mu kigambo Junior. Newoba omwagala nnyo. Donizera yakayita Junior emirundi egi. Nga tiketi ya Donizera. Nga buli kintu kya Donizera. Naye watuuka ku lunaku olw'omuyita ku embasi. Lwafuna gy'agenda. Jamanyi gy'agenda. Bombi ne Kaye ekintu kye bayita Bulaaya. Beyond Dubai and Kaye. Kaye Bamwabizza ye London teyagenda ku London College. Enseenene z'abandi zonna. Omuzigo. Mie. Those boys. Waliwo ekiri ku Junior. Era abawala abato balabula. Wegendereze Junior is not in his framework age work. Tali mu age bracket ye oba Katonda yamujja ebintu byonna byakwata biri mu age bracket ye. He is the only young educated person who has never gone to Mutukula. Tagenda ko Mutukula. Yes. Kati oyo tayinza twogerera kirungi kyonna.
n'abalala abamufaanana genderera nnyo abanyigidde Purple Party talinnyanga ku nnyonyi oluusi ennyonyi agiyita baasi oluusi n'agiyita tuleyini kati nga naye nga ebyekika byamusiba mu kifo eki kimu ye bamuyite Dubai ayinayo abantu balina ne kye bamanyi ku bantu wano okugjako Iculi ne batuula mu buti ne boogera naye nga ebbanga n'abantu bamanyi bw'omuvuma akusiba naye mugambe nti genda entebe ku kisaawe omutume Masaka ku bigere gwe mugambe bugambe nti genda entebe ku kisaawe Allahu ya'lamu wojja otegeera nti ekisaawe kizibu wangi Sandra Liyani gye luli n'olubina lwalwo tolunyongera lwantama nalulekera ku Listopanda talina passport abasinga okwogera ku Purple Party he has never gone anywhere loitering around being around kyebaliko bamuyite mu nsi endala baani simanyi Iculi yegulidde tiketi musango ki era tiketi egula kisente awe negulira tiketi musango ki Junior can't you buy yourself a ticket? Are you waiting for somebody to buy you ticket? Donizera has bought you ticket of plane naye nga goto nasiibula beewamwe batojja linnya nnyonyi ate kati ennyonyi bayasaawa 5 n'asooka ddayo ate mukyala asiibule agenda okudda bamuga I love you so much back Rosette Mutati na Iculi talk about Godfather yani Godfather gwoliko sebo wekitiibwa Godfather gwe bajogerako gule ttaka mu Godfather Property Services atunda ttaka Godfather atunda ttaka tawedde Mutatiina Iculi bini Mutatiina yes Tamale Junior simanyi kyamugaana kutambula nange simanyi kugambye Donizera yakagulira Tamale Junior ticket yes kukumwagala kwa mwagala amutwaleko mu America kyagaana ayinosoka naddayo ekalisi zasiibule wagenda okuddanga ennyonyi mmye Kajambo Cash Crop Adrian William Kajambo Namalwa awa waji Paul George Junior wa alaikum salam Chakala Landlord yafunye award mu lukuubo mu America tatulaga be yavuganyiza Niki yabingamba talaga be yavuganyiza talaga we award bagimuweredde mu boutique nti kati ye Middle East Africa simanya Africa bikoze bitya Ameria namala wa musonyi watomunyongera oyo naye kati yegas oyo nagambe kirani kyalina ne tochi emocha Kenzo Gavira Junior ku connections oyo ne mu connection taina jalaga abye basini Junior anywhere is made in Uganda Junior is made in Uganda yasoma psychology naye nyini yetaaga musawo Gwali omulabyeko abantu bonna Junior travelinga kuva mu bedroom kutuuka mu ddiiro kasita ava mu bedroom ye nga bamugamba Sefu Jane mukazi wa mugamba Sefu Jane n'afuluma otuuka mu ddiiro n'akwata ekikopo ky'obuugi ye Junior Mwanga yali musiyazi nkubuulira Mwanga yali asiyaga abantu Kabaka Mwanga era omwoyo gulira gwe gwazize erinnya Kabaka Mwanga yasiyaga abantu I'm telling you got a story musomi wa history in history you can know because it was dominance since yaina bakazi nayo joga okujoga okusiyaga ku kikolwa kya kujoga
bekumalamu maanyi kubanga mwana akasajja kakufumita n'olyokwa oyiwa obusawo ansawo wonna n'oyiwawo gaseya ne kagagwembwa ng'osawa n'otuviire gwe wennyini ovaawo oli demeaned tolinawo osigala nga the same kyova olaba mu kkomera gye babikola akasajja kakulya ekisiyaga just kudemiininga kulaga nti nze mwenye Kabaka Mwanga, yes, he had many claims. Fact to that. Ateka de chona chicha akudao na chomu nyigera isi yogedde chive nzenze kachi manyi. Gendo obuzaba somi bonna bajja kugamba kituufu. Paulo George Jr. I'm going to buy cake today. Judge read my name. Jisale nange muhozi we yampita erinnya ndasala cake. Muhozi yangamba wewe Iculi. Nagenderawo ne nsala cake ne sala yenza. Walaye. Mpima Danira agambye Iculi ojja kunzita n'ebigambo yokugaye Chakala. Landlord yagezwaga kamiki kawangula nnyo. Kamiki. Kati kaka group namba bakompitinga kwa ile bela babana baveeko mwino oba innovative nze mbawagira nnyo big up Mike ne Chakala video zaabwe nungi zibaawo mu budde bataddemu abaana bangi tebakyali bokka Mike omulaba akozesa team namba so they must compete. I like that. Naye nga Landlord Chakala award yo gye wafunye yaki wagifuniddewa teweegulira awadi Miki tannatereerako n'olunaku lwo obwedda ali ati jjukira aludda olinnya ennyonyi Miki mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Iculi feminism mwamutegedde Sindi yamaze laba Shiba byagamba abawala nga tebiri that conclusive byakwesudia simanyi don't focus on men focus on nyo ko Sindi owange nkanjogere ng'omuzadde omuwala wenna togenda mu feminist movement nga tonnatuusa why kyangu nnyo kulikuluutinga mu bintu by'otakola ki by'otategeera nga n'omalirizanga bakayima ng'otambula ensowera zikunyookako kabina kayima yali awo ku Serena nga ensowera nga we zimunyookako ensowera abantu ne beebuza omuvubuka abadde ki abafalidde oba baatuula batya naye yes temanyi we baatula ne competition naye nga Miki ateekeramu ddala Chakala ateekeramu ddala waliwo oyo ow'amaaso waakata yadduka ng'akola ateeramu ddala waaka real waaka gwe kamera mwe totegeera video z'abaana abo it includes a lot yes ate ziba clear so tiktokers big up on yourself Balista Timo nkwagala nnyo webala emirimu gy'okola ndabira Vieta Zakamaya DXB mwenna mbagala nnyo aba DXB Ram Kim still one love people in Dubai America mutegeke nabagambye muyuna mulondo ogwanga muyuna tulondani ogwanga ne muvawala simwagala wanup netwetaaga unity at one point we need to unite so ladies and gentlemen mu America register tojja wankulonda nga toligestalinze first register enamba z'okuregisteringa weziri website gendo registeringe obeere member eligible to vote ovotinge muvawala ovotinge ogwang tufune yuna president ompya ate yuna ebeere accountable yes asakayima essaawa yonna avaamu magots 10 muwanguzi Joshua Oscar agambye jajja come to Oscar Japan me there and traveling here be expecting me anytime soon
Jajja come to Osaka, Japan. Moshi moshi. Moshi moshi. Ani homa. Adija Katerega agambye 10 out of 10. Wetuli Elichapo. Jajja 10 muwangu zagambye 10 out of 10. Ndiwaka. Chovola ndimbwanda shati wa sina jendaga. Nchakoye. Mama yanganzilemu okukola ku Monday. Ate siwakanya mama. Leti agambye Jajja Kiria. John Paul agambye 9.5 out of 10. Iculi encha ewa Pastor Bugembe. Iculi encha ewa Pastor Bugembe. Siri musali wa Pastor Bugembe. Nagenda yorumu. Zedith agambye Kemito come to Kata. Jajja Dubai manyi. Yes boss. Hasani agambye 10 out of 10. Come to Kata. Jajja, that's Japanese. Komikosa. Moshi moshi. Komikosa. Moshi moshi. Ani homa. Japan. Chinese. Ni homa. Nakubeta na nani Lukongo. Nakubeta yo. Rugambia. Nagadev. Nagadev. That's Gambia. Then manye nimi nyingi. Nyo. Manye nimi nyingi nyesebo. Linguistic Iculi. Mutatina. I have a new name right now. Iculi. Bini Mutatina. Yeah. Jajja come to my house. Martha 6. Your house. Atodde ku mubiri guno obukireko. Omuntu akaddiye mpaka wano. Ate omubiri ungulete mu nyumba yo. Come tutake Jajja Zedizamu wagambye mukole ntegeka. Iculi mukole ntegeka. Mukole posta. Mukole nga we muyita abayimbi. Bwentyo wendi. Ne kati penge kati awulira atyanga bajjojo bali Kyaddondo. Oyina mubuuza. Ate penga ayita atya Jojo. Sister we. Mutabulike ali hawe Jajja. Owange yawona. Amugayo yoweteka ku bakazi ababiri buli wiiki okyalwala nnyo omugongo. Ayo means how are you in Japan? Ni homa. Shiba and Nina Rose. Baba Dechi. Wabula Jajja wanje Adrian. Iculi is never muddu awulira. King ni jail. Nabera damuddu awulira. Nabera damuddu awulira. Nobwa muddu awulira bukyandi mu baddechi. Jajja you are informed. Tewamanya ka Beyonce kaganda kawe kakuba Jay-Z mu lift. Kamu kubatteka ako kamaaso. Omusajja omugagga ne kamumanyira. Obwana obwo. Katebe lumbu yabiyigeddi naawe. Asikweke yali amukubye. Yalirire Jesus mali. Ya tukweke naayitawo naye Nowa mawagali muveewo. Yabuuka n'agweri. Asikweke naayita wano. Jajja worldwide. Jajja the intellectual. Of course. Iculi manyi. Iculi the bus. Tive Bulaya ku Sunday. Tive Bulaya. Mwe bali kwagala Tive Bulaya. Wakanase. Tive Bulaya fimi favorite. Kuba nyinya ku bintu nga bindi ku mutima. And people connect with me daily. Bangamba Iculi. Lero wayogedde ku nze. Abali obulungi banyivu bagamba Iculi ebweru walabayo bibibyo Katonda ayogera ku birungi nabagamba episode tuyina 10 kati muli ku 99 mulinde nsumulula musuna abali obulungi mu papachi oba muli bulungi ate mu papachi tukyali kubali obubi Juli Mutesasira ne Makula Juli Mutesasira nali ngenda mukwata yali atulugunyiza abaana bangi ku church
Pastor Mondo yangamba nga tumanyi tubireke tumuleke paka we yagenda ebweru ne tumusonyiwa ate kati omuyimbi wange owakabi adetinga muwala we ne tumusonyiwa naye nga omanyi ne makula tagenda okuyita omuntu omusiru ng'oyimiridde cockpit kintu kiri big. It's like hate. Waliwo omusiru that was big, like a big bombshell. Muchala pasta could copy ebyo by'ababloga naye naye eddembe alina lingi taya nze programu ze zonna nzirabe makula tagenda si mwangu sindi talina kyatugamba Shiba ali ku ntikko ye yakibagambye tannagamba ku Shiba yagambye feminist movements okujjako nga ze mulimu era n'agamba okujjako ng'oli lesbian okujjako era nga muli mwesipata sindi tannayogera ku linnya lyammwe wantu wonna jajja Iculi olabika gwe mudasiru sebo akamonde nkatya sinze mudasiru gyali wallahi buli wenyumye emboozi eno nengendayo kwa Adiweya ye mugagga mudasiru ayina Adiweya bbiri wali emukono musajja mugagga naye emboozi emusesa olwo tugendayo tuseka ne tuseka nangamba Ismaila tokowa kunyumya mboozi yange ne mugale tebamanyi nti yeggwe naye nga nze ye naye tuba tufa kubanga kaali kamusa akamonde okamanyi wano naye aba afense ekisinga okusesa naye emboozi emusesa. Oh my God, agamba Iculi mukazi wange buli muga ati nze gwonyumyaka aseka nagweri netwali bato temulowooza ati byaliyo mutwali bato da ng'omanyi emyaka gy'obuto da nno da nga watulinga 10 naye mudasiru yagase wallahi olwenyumiza mukazi wange nti nze gwogamba tayinza kikiriza kubanga twali tutidde nnyo nali mmanyi omwana w'abandi alina kyabadde batuseeka kubanga akamonde kalwa wano mudasiru yakanula amaaso nga ndayidira omwana alina kyabadde naye mungu ono mungu Allahumma salli kabira emboozi nange sigikuta ne mudasiru yennyini kyali wange nnyo yes waali wallahi naye yennyini agamba isima emboozi eyo eyagala kunzita naye agamba wallahi nga teweerabira mugamba wallahi siiza gyerabira mungu jajja Iculi nkwetaaga mu bebi vidi nkubira essimu yes nseko buseko wallahi naye nga gyali kyali wange wallahi ne wannume gyali era ngenda mulaba wano just mbadde mu bize bantu bange bonna weebali wallahi check this page for your Dubai videos. Urban Voice DXB, thank you so much. Urban DXB. I want to be Dubai mwana. Much love. Zach Meyer, Monster, Baddest, Kim, Ram, Band. I'm forever grateful. Mpulira bulungi nakigudde mama ya Bamwabizza emboozi ya nakigudde saagala jiddamu basista bange batwala ne bawulira mama wulira Iculi kima bwe yagambye mundeke sijidda mama jajjuwulira munveeko nze kyalina mama wange era wengenda ekamba mwana mwewakwanga mumpita mukadde mama wange oza abimanyi obadde ki mundeke Brenda mpaka how are you doing jebale emirimu my darling bali batya abaana kansubire buli kimu kiri bulungi yes Alhaji Muzaffaro Kalyowa jebaleko ssebo njajja mbadde nsaba kunteekamu ssente ojje kuteekamu ssente ojje France
France ninda mu June nga ngende Sweden nja kujje France ate wetaka kuteeka mu sente ticket yokka France ticket tewali bya visa ako twakasamba kaggwa the boss demo Iculi lidemputa lubalo lwankubira ero ngamba Iculi I want you to respect my wife I know what happened nemwe atwale eri mwanyiza damu nane family yamu nemwe azate gwe sikuinako na buzibu mama wali demputa yenyiza yangamba ne wachite mutula ke wa mwakantu ako kanuma nnyo nya nelungambu sidda mukwogera kuli demputa twala eri nero okuba teri demputa mwagala nnyo uno nayo yankubira ne mugamba okay nino kuwa ekitiibwa nga mama w'abaana ne muvaako ne kati mwe mumumbuuza oba anyiiga n'anyiiga kaabule ŋŋane the drug the rest say Urban Voice DXB mwebale nnyo byonna bannange mu Dubai mwebale nnyo kasafari kyali wange yanvuga anayi safari ze Dubai zinyumira nno ddala Iculi wasaamu namboze mu PA why madamu ticha tomwogerako boti oli muntu wa kitiibwa mukyala mufuumu tina bubi yazimba ku muti omuwanvu tenkuba yatonya tina bubi yagwa ani na bubi Andrew Mulindo agambye waggulu ne wansi mu Luswidi bakiyita upo niere upot niere is near up ye up niere ye near upo niere waggulu ne wansi ya bwe bati bakiyita mu Luswidi up niere near so upo niere. How is Capenso doing large? Capenso doing large. Nabubi yagwa. Yazimba ku muti omuwanvu. Enkuba nejja. Segirinya aliwa. Segirinya wali. Achaterera skin tukyamusiiga moviti. Omugalatiya yaddawa Mugalatiya yaleka tusomedde ebyama bya Namboze nti bamuwa olukumi fuso 2 Omugalatiya naweta apo Omugalatiya tetumuyinako buzibu Iculi the drug Omugalatiya yamyansa olwatulekamu ebyama namyansa tuli mulaba mu kalulu Nachigudde jajja Usman Nachigudde muleke yakaddiwa Nachigudde aina akasomya Nachigudde aina akasomya ne mama mbeera bambi yaddeyo bawe namuzala mu kumyalo na Peterson soja wagwan nyenda kubanga nkoma wawo mu kibuga ne aja Miss Kigundu very soon era nja kuba mbalikingako Donizera mama America olyotya Prima Kadashi ali atajali n'omukyere gwe Donizera olyotya nengo ennaku zino ate oludde okunkubira kasimu mama America oludde okubulisawa kwedikwota annange weyagadde kasita okuza musika kasita omusika ali alaali n'abakungu America fuga wono dda tunaalabagana yes mwebale okwerabirira mulaba omusika bana mu boarding webale teeka mu waaka ebirala weekole kasita abaana babanga serira akatro omuddeya mu America weekole byoyagala I think Nachigudde is 60. No. Nachigudde yali muto kunze nnyo. Nachigudde yali muto nga atankolera ne waka.
yali yakoma mu P7 o P7 fees ne ziggwawo Nakigudde nga nkolerako ne kuwaaka ng'alina underwriting Nakigudde yali muto nnyo ku nze ekyo bala nagambye neewuunya gyali bambi alunda nkoko yankobira naye nga byonna byansonyi togeza naye ndowooza nga tasobola yalaba nga ndi muntu wanjawulo nnyo n'okuntunuulira nga nti atasobola kuntunuulira mu feesi aisweya kati ate mukyala alina abaana era mubuuza nga abuuza omwojje baliko naye nga muli mu mutima nkimanyi nga naye nga Nakigudde afe sweet things day Mukama yamanyi naye nga byansi namugaye byansi tunaalabagana mu bulamu obuddako gyali alunda nkoko atampayo ne ku majje ate nga gaweerere bankuwadde otwaleyo naye alaba nga ndi muntu wanjawulo yeewuunya nnyo bamugamba yenze naye nga tasakikkiriza n'agamba ate bulijjo ndaba ku TV naye nga tamanyi nti yenze kati yasanyuka ate nnyo yeewuunya nti bulijjo omanyi Uganda anikati TV zonna ziba ziraga Iculi kati ate oyalaba nti yenze yeewuunya big fish gyali ngenda musanga wali tuyina ate hypercity yaffe wali ekakiri tulina ebintu bye tuli mu kukola mujja kwewuunya sia big fish there sopan era ngenda musanga anytime Brenda bakagambye the best storyteller omanyi okwesanga musa mama yamundaga I told you we'll narrate Nakigudde's story. Jakuba ya lulale ya Nakigudde. Nenga namulabyeko namuwayo ne kasente. Nenga jebale. Nenga oli mu mutima azijukira. Donizera nzija mu Las Vegas. Yes, coming to Las Vegas. I'm coming to Los Angeles. I'm going to Boston. Yes, San Francisco. This year is for me to travel. Nze mpanise nnyo omukono. Nze mpanise omukono. Ate nga nkyawanika. Nakugamba ensi kirasiro. Gwe gaana owanika omukono. Tojja kitegera. Kati Makado yawanika omukono. Kati Makado kabejja. Kyamusobola. Yawanika omukono. Amannyo yagatereze emibiri yagikola kaboki yafuna kuwanika mukono ne luli nali mugabira atakitegeera buli omu wanika omukono bw'otowanike mukono ticha tali kulonda newe wanika omukono ansa ne bw'oba omanyi nfu bagamba pull up your socks naye ng'owanise mwetuddeko wenyiizanyiiza simanyi weeyogeza ku Museveni ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye kati gwe nyigira Museveni oteka omukono gwo wansi ffe tuwanike. This year I'm going to travel. Era to all people who are going isima yasanyukidde nnyo ennyonyi kibalume kubanga kyengenda okukola. Yes, kyengenda okukola traveling. Abanjogera gye bali ngenda musanga waali mu state waali. Yes, Kapalaga, I'm going to meet you in your state. Yes. Well, despite you teaching financial, I will find you in your state. Tina Fierce, I'm going to find you in your state in San Francisco. Yes, I'll meet you there. Ajikasava Karim, Sawa alaikum. Yes, naye abasiraamu bange bengenda ngulire juzu nzirina nyambibwako abasiraamu abamu ab'enjawulo tebeetaaga kwogerako mannya tujja kuba tugaba ya saluna Kurani miziki misalo era nkubiriza abantu mwenna ekisibo kituuse muzira kisa Verona Brandi. Yes, abakazi abesobola musibulule ku bantu ekisibo kituuse wali abantu abanesigayo koneka sente juzi ngenda gulayo ku Kurani nguleyo ku yasalna
obukofiira ngende mizikiti egy'enjawulo egyesudde tutwaleyo ku bintu byaffe. Kale mpita abasiraamu mwenna abeesobola n'abakyala Bungereza Amerika nga weesobola ne woba toli musiraamu naye nga weesobola bino ebintu tubikolera ddala era ekisiibo kino ntuusibwako ko obuyambi nange nze nnyini nenteekako njagala tukoleko movement naffe era tugambe nti Iculi kino twakikoze. We are for the good. Yes. Kale nsaba abantu mwenna abanaaba basobodde okukwatagana okufunayo kyemusobodde donizera nkimanyi osobola ne wano wenyini ewammwe wano oyagalawo nnyo emisaalo. Ramadan etandika very soon mu wiki nga 2 tutandika Ramadan. Twagala abantu mwenna abazira kisa ng'olina kyosobola. Tuyina abantu bangi abantu abayita mu buzibu. Twetaaga chapati, abantu beetaaga amazzi, ebintu biri waggulu oluusi. Waliwo bannamwandu, abakyala abalina obulwadde, abafiirwako babba baabwe ku lusuumu baatera okuyamba. Naye ate waliwo ne mu bitundu ebirala. Kati nze gye mpita gyonna gye nsaalira abantu baba bakugamba Iculi kino. Kale mpita abantu bwenna. Waliwo olwedde abasiraamu abanneegaseeko mu Amerika eyo naye mpita n'abalala bawero wisha ng'omutima gwo gusobola okugamba njawaayo. Babo bangambye nga 23 tugule kuzi tasubiati. Abantu baagalayo ku Kurani, abantu baagalayo ku yasaluna, abantu baagalayo ku makanzu, ku misaalo. Tubeere wamu ffenna kyekisinga obukulu. Amiina ya rabbul aalamiina. Bampita Iculi mbaagala nnyo mbaagalira ddala yonna gye musinzidde. Till we meet again tomorrow. Mukama Katonda